akadde n'akaseera ka mwami Tebwabulwa kalabika nga kaweddeyo era nga okwesonyiwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine yakanga yessaawa entuufu oba keekadde akatuufu. Twongera bajjukiza baganda bange mikwano gyange nti pulezidenti w'eggwanga lino yalondayo bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine ng'atudde wamu okulaba nga Uganda etambulira ddala era ng'egenda mu maaso. Tulina okukkiriza nti tuli mu kadde akatuufu, akaseera akatuufu ke tugenda okufunamu ebirungi ebingi era akagenda okutwala mu maaso, era nga twongera okutegeeza buli muntu na buli omu nti yeffe ab'enkyukakyuka abatuufu abalwana era abakola okulaba Uganda yaffe ng'eba ey'enjawulo ate nga enunulwa. Twongera bajjukiza bataata bamaama nti mwami Yoseri Tebwabulwa takyalina kiddako. Ekyo njagala mukimanye nti Museveni ye byakuloozinga byakomaawo, takyalina kiddako ate era talibeera nakyo. Ffe tukkirize nti tukola buli kimu ekisoboka okulaba nga tununula eggwanga lyaffe era nga tulitwala mu maaso. Tulina okukkiriza tujja funa eggwanga eddungi lye tugenda okusanyukirwamu ate era n'okunyumirwamu awamu. Ono Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine speed kwatambulira Museveni egenda mu zitooyerera okutuukako era ejjamu kubya ne pressure. Protest vote Museveni etandise okubeera ng'emwokya era akayira atandise okukawulira aka protest vote 2026 era essaawa zino gatandise omubuguma. Tutandise okulaba ng'akola movement ezimu olw'okubanga akalira atandise okukawulira. Gwe wenna wenna omwana w'enkyukakyuka tambuza video ne munnaye mutuukeko. Era gwe wenna wenna ng'oli mwana w'enkyukakyuka ng'oweekakasa bulungi okutuuza protest vote essaawa zino gwe mugusobola okwebwa essaawa n'abaana b'enkyukakyuka ne tutandika okutambuza message mu buli nsonda ya buli Uganda buli muntu n'amanya kyeta protest vote kikitegeeza 2026 era essaawa zino kitandika kati. Gwe wenna wenna ng'osuuza protest vote tandika kati. Museveni ze yakoze nga 31 nkugalawo omwaka yakonye ku statement. Museveni ebiseera ebisinga ebintu byayogera abajja biteeka mu biragiro oba bajja biteeka mu nkola. Yagambye baladisi bonna mwenna abali mu bitundu be yalonda nga mulemereddwa okubeera nga mukumakuma bavubuka obala yayikisinga bakole emirimu kyateekeddwa okukola emituufu nga bali mu kubba bubbi mmwanyi na kubba nte. Essaawa yonna agenda kubanga awa ekiragiro amagye gayingirewo gatandika okujja ku byalo nga gakuuma emmwanyi n'ente. Kiba kitegeeza ki? Yeteekera akalulu ka protest vote. Kati gonna wona wankyuka omanyi ekituufu ekyokukolebwa essaawa zino ekyokukola essaawa zino. Essaawa zino gatandise omubuguma tino atandise okubeera nga ali ku luutinga akola enforcement mu byalo lwansonga akimanyi bulungi tino talinayo buwagizi. Abantu bakola ki? Abantu bamuzira. Era wano wansi olaba kyazeemu n'ayogera n'akugamba nti nno wonna wonna omuntu nga bamuwadde beyiro ng'abadde bamaze omuconvictinga bamaze omumukwata ng'abadde mubbi tekigenda kubeera nga kibeerawo. Byatandikira luddawa mujjukire Ssewanyana ne Sseggirinya ekibuzo kyatandika okutandikira tino lwaki babwa beyiro naye nga tulabyeko emirundi mingi nnyo nga abasibe ab'NRM abakutte bonna basinga bavirayo ku beyiro bonna batadde abasinga obungi ne bannabbanja ab'amabaati tebabakwatako naye luno olukwe lwakukwata bonna ba leaders abagenda okubeera mu kalulu ako aka protest vote nga bateekako ebisangosango babasibe. Kati gumu nawe enkyukakyuka essaawa zino nyina okukulabula ng'obudde bukyali tubeere nga twetegekera akalulu ka protest vote nga tukimanyi bulungi tino n'omulabe ali mu twetegekera. Protest vote Museveni etandise okubeera ng'emwokya era akayira atandise okukawulira aka protest vote 2026 era essaawa zino gatandise omubuguma. Tutandise okulaba ng'akola movement ezimu olw'okubanga akalira atandise okukawulira. Gwe wenna wenna omwana w'enkyukakyuka tambuza video ne munnaye mutuukeko. Era gwe wenna wenna ng'oli mwana w'enkyukakyuka ng'oweekakasa bulungi okutuuza protest vote
essaawa zino gwe mulimu gusobola okwebwa essaawa n'abaana b'enkyukakyuka ne tutandika okutambuza message mu buli nsonda ya buli Uganda buli muntu n'amanya kyeta protest vote kikitegeeza 2026 era essaawa zino kitandika kati gwe wenna nga wasuuza protest vote tandika kati Museveni nze yakoze nga 31 nkugalawo omwaka yakoye ku statement Museveni ebisente ebisinga ebintu byayogera abajja biteeka mu biragiro oba bajja biteeka mu nkola yagambye baladisi bonna mwenna abali mu bitundu be yalonda nga mulemereddwa okubeera nga mukumakuma bavubuka obala yayikinga bakole emirimu kyateekeddwa okukola emituufu nga bali mu kubba bubbi mmwanyi na kubba nte essaawa yonna agenda kubanga awa ekiragiro amagye gayingirewo gatandika okujja ku byalo nga bega gakuuma emmwanyi n'ente kiba kitegeeza ki yeteekera akalulu ka protest vote kati gonna wona wankyuka omanyi ekituufu ekyokukolebwa essaawa zino ekyokukola essaawa zino gatandise omubuguma tino atandise okubeera nga ali ku luutinga akola enforcement mu byalo lwansonga akimanyi bulungi tino talinayo buwagizi abantu bakola ki abantu bamuzira era wano wansi olaba kiyazeemu n'ayogera n'akugamba nti nno wonna omuntu nga bamuwadde beyiro ng'abadde bamaze omuconvictinga bamaze omumukwata ng'abadde mubbi tekigenda kubeera nga kibeerawo byatandikira luddawa mujjukire Sewanyana ne Segirinya ekibozo kyatandika okutandikira tino lwaki babwa beyiro naye nga tulabyeko emirundi mingi nnyo nga abasibe ab'NRM babakutte bonna basinga bavirayo ku beyiro bonna batadde abasinga obungi ne bannabbanja ab'amabaati tebabakwatako naye luno olukwe lwakukwata bonna ba leaders abagenda okubeera mu kalulu ako aka protest vote nga bateekako ebisangosango babasibe kati gumu nawe enkyukakyuka essaawa zino nyina okukulabula nga obudde bukyali tubeere nga twetegekera akalu ka protest vote nga tukimanyi bulungi tino n'omulabe ali mu twetegekera imwe mwidye ekiri eneewo ife abasaada ba muhoozi bayidye balimbalimba abantu babakoba bati tulina ekibiina kiyaka eyo tuligaba nkoko mwide mwewandiise okwewandiisa 5,000 abantu batoola esente baja kwewandiisa mu kibiina ekyo ayinenda okukopera lero bagiire kubasomesa kodi musomo biki bababulira enjiri ya muhoozi geno muhoozi alija kuidako isimbawo bana mumubonere irala banange mwifo kyokubawo enkoko babawaire kadi receipt dido membership code biki fee dido bali kwewandiisa wa mu kisinde kyekyo tiimu saani nebyo babawandiisaamu babagoba enkoko mulinde twidde abaleeteranga ayi babatola ku 5,000 bataire ku 3,000 3,000 kitegeeza n'abayidi okubuulira enjiri bayaaye bakuba ku 2,000 batuuse omukulu 3,000 ate bamala babawa n'omusaala so ekirija mu maiso mu Uganda babeza mu kutenduka kutuba n'amalo babeire bakoba bati twawandiisa abantu obukaire 10 mu Uganda okuyingira ekitiimu saani aye nga bakozeisa bulimba buguya bana I'm not political but this issue singemye kwino kubanga ki happeninze munumba yange mwene mwidye ekiri eneewo ife abasaada ba muhoozi bayidye balimbalimba abantu babakoba bati tulina ekibiina kiyaka eyo tuligaba nkoko mwide mwewandiise okwewandiisa 5,000 abantu batoola esente baja kwewandiisa mu kibiina ekyo ayinenda okukopera lero bagiire kubasomesa kodi musomo biki
bababulira enjiri ya Muhoozi Muhoozi alija kwidda kwesimbawo bana mumubonere irala banange mu kifo ky'okubawo enkoko babawaire kaadi receipt diido membership code biki fee diido bali kwewandiisa oba mu kisinde kyekyo tiimu saani nebyo babawandiisaamu babagoba enkoko mulinde twidde abaleeteranga aye babatola ku 5,000 bataire ku 3,000 3,000 kitegeeza n'abaidi okubuulira enjiri bayaaye bakuba ku 2,000 batuuse omukulu 3,000 ate bamala babawa n'omusaala so ekirija mu maiso mu Uganda baba eza mu kutenduka kutuba n'amalo babeire bagoba bati twawandiisa abantu obukaire 10 mu Uganda okuyingira ekitiimu saani aye nga bakozeisa bulimba buguya bana I'm not political but this issue kingemye kwino kubanga ki happen imwe mwidye ekiri enewo ife abasaada ba Muhoozi bayidye balimba abantu babakoba bati tulina ekibiina kiyakeeyo tuligaba nkoko mwide mwewandiise okwewandiisa 5,000 abantu batole sente baja kwewandiisa mu kibiina ekyo aye nende okukopera lero bagiire kubasomesa kodi musomo biki bababulira enjiri ya Muhoozi Muhoozi alija kwidda kwesimbawo bana mumubonere irala banange mu kifo ky'okubawo enkoko babawaire kaadi receipt diido membership code biki fee diido bali kwewandiisa oba mu kisinde kyekyo tiimu saani nebyo babawandiisaamu babagoba enkoko mulinde twidde abaleeteranga aye babatola ku 5,000 bataire ku 3,000 3,000 kitegeeza n'abaidi okubuulira enjiri bayaaye bakuba ku 2,000 batuuse omukulu 3,000 ate bamala babawa n'omusaala so ekirija mu maiso mu Uganda baba eza mu kutenduka kutuba n'amalo babeire bagoba bati twawandiisa abantu obukaire 10 mu Uganda okuyingira ekitiimu saani aye nga bakozeisa bulimba buguya bana I'm not political but this issue kingemye kwino kubanga ki happeninze mu numba yange mwene